Bannaye ndi mukubuuza wemba ndi mubbi munsuubiramu okuza omwana nga wampisa nnungi kati wetwogera ku nkuza ennungi tutandiika na kulonda omuntu gwe tuyita partner oba omukyala gwogenda okuwasa oba omwami gwogenda okuwasa nga wampisa nnungi. Ekyennaku nti abazadde ebiseera ebisinga obungi we tuba twogera ku bufumbo ate batabanyi baffe betwagala okunoonyeza abakyala abalungi ye omwana omuwala n'omugaba nga tolowoozezza nga tokyebuuzizzaamu oba bbaawe mulungi oba si mulungi naye nga bonna baba bagenda kuzaala abaana abagenda okufuuka abazadde b'enkya. So kati okulonda okukuza omwana obulungi n'empisa ennungi tutandika na kulonda omukyala omulungi oba omwami nga mulungi. Era omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda n'atuwa emitendera gye tulina okugoberera nga tulonda ababeezi. Ani asobola okumenyera emitendera egyo? Ki kye tugoberera? Wangi Hajjati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba tulonde nga tusinziira ku ddiini. Okay. Tuwadde kimu? Okay. Tulonde nga tusinziira ku ddiini. Ani amanyi ekirala? Tuyina kwesa omukono guli waliyo n'oli wali emabega n'ono ali mu kakaya ka pinki wano. Waalaikum salaam. Empisa tulina okulonda omuntu nga wampisa oba mukyala oba mwami alina kubeera wampisa. Okwata akazindaalo okateekako wala n'omumwa waliwo oli mabega. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obulungi bw'omuntu otegeeza ki? Omulungi agaba ku munnyo agaba ku sukaali oba? Kyoba oyogera. Obulungi bw'omuntu omuntu okubeera ng'alina endabika nga nnungi. Ono ayambadde dress ya pink. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Olina okutunuulira emaali, eddiini, n'empisa n'ekyo ne beauty abigasse byonna n'abisamaliriza ng'olina okutunuulira emaali, empisa, eddiini n'obulungi bwaki obw'omuntu. Bameka abatudde wano nga tuli bafumbo abali muno nze kansooke mpaniko omukono anti nagambye ndi mufumbo. Njagalayo abantu babiri bambuulire byo bwe basinziirako okulonda omuntu oyo, bambuulire oba tulabe oba abirina ebyo omubaka bye yatugamba. Tulina omwami oli Amiri sigenda akuwa kazindaalo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ensambo mibula ebwasalina kesirindi katambamu ati wamwena wabaniika nusu namuwale motike kufiira mu budaa. Okay, waliwo omulala yabadde awanise omukono wuli wano.
Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jani karibu bisimani. Kuza kwani nasima gamaka esi naza upalika. Ngomseka online bahari baimai banyamani natunduses. Okay. Kati ndowooza mulabye nti bwe tuba tugenda kufumbirwa olina kutunuulira ebintu ebina okusinziira mu ggwanga lye tulimu. Uganda ekwalifayinga okubeera secular country nti terina musingi gw'eddiini gwosobola okugamba nti lino ggwanga ly'abasiraamu. In fact kati bannaffe bali bagitwala nti yaba Christians bakubanga be ba majority. Naye kati bw'osanga amawanga nga for example nga Sudan oba Egypt oba Libya gy'osanga nti abasiraamu be basinga obungi, kiba kitegeeza nti totwala butwazi linnya nti lwakubanga gundi bamuyita Yusuf oba bamuyita Amiri. Olina okutunuulira olabe nti mubutuufu apracticinga ki eddiini. Kati wano e Uganda okugoberera eddiini oba okukulembeza eddiini kikulu. Okumakinga sure nti gwe afumbiddwa oli mu kutunuulira ekisonga ya ddiini omanye nti omwami wo musiraamu, si musiraamu nti lwakubanga bamuyita Ahmed naye nga musiraamu eddiini akola ki agitegeera. Tulabye abasiraamu bangi naye nga bali mu masabo. Tulabye abasiraamu bangi naye nga babbi. Tulabye abasiraamu bangi naye nga obusiraamu tebabutegeera. Nze ndina omwami omusiraamu gwe nali mmanyi ng'alina abakyala 7. Owulira? So tulina abasiraamu bangi abamanya nga tebamanyi eki ddiini. Kati obeera mu ggwanga nga Uganda ekintu ky'eddiini olina kukola ki kukikulembeza. Nomala nosinzira ku kintu ky'empisa. Waliwo abaami bangi oba abakyala bangi nga bannaddiini bamanyi eddiini naye nga tebalina ki tebalina mpisa. Era omufumbiro oba ogenda kubonaabona naye yoyo omukyala gwonoowasa enkyakwawule ku bazadde bo. Obeere nga tokyayagala kuwuliza maama wo, tokyayagala kumanya taata wo bw'asula, obeere nga tokyayagala kumanya wammwe lwa bbaawo oba lwani lwa mukyalawo. So tulina ebintu bingi bye tulina okugoberera bye tutagoberera, nga ebintu ebyo buli lw'obimenya n'ozaala abaana oba olesa ekizibu. Lwakubanga toyina bw'osobola kwogera ku mwana nti abeere n'empisa ennungi nga gwe mwennyini omusingi wagukola ki wagumenya. So okubeera omuzadde buvunaanyizibwa. Kati ng'omuzadde twala obuvunaanyizibwa abo w'oba onoonya, onoonye omuntu omulungi ow'empisa ow'eddiini ng'alinawo kasente nga temugenda kusula njala ofune ekikemo ky'okusibanga ewa neighbor, ofune ekikemo ky'okugenda mu nnimiro ya neighbor oteme ettooke ng'olwokubanga bbaawo omunaddiini naye mwavu. Bw'obanga oli musajja nga tolina sente, noonya omukyala ng'alinako ki akasente, mubigatte mubeerewo oba mukole nnyo abeere mukozi mukole mufune ki mufune sente, musinziraawo mukuze abaana abalungi. So wetwogera ku nkuza y'abaana mu busiraamu bubeera buvunaanyizibwa. Omuzungu kyayita responsibility. Ng'ate w'ofuna omusajja oba omukyala nga wampisa nnungi ng'alina omusingi gw'eddiini, yoyo omuntu agenda okutegeera nti woba okuza omwana mukwatira wamu, omwana taba wa muntu omu. Tulabyeko abazadde bangi ng'omwami ali kwawukana n'omukyala, omukyala namugamba nkulekedde ki abaana bo, n'omwami namugamba genda n'abaana bo. Ndina family gye mmanyi we bafuna obutakkaanya, baali bagenda kwawukana, omukyala ng'ayagala kuleka abaana, omwami namugamba wonoobaleka, waliwo omwana gwe baali bafiira, nagamba wonoobaleka nabo bajja kufa ng'oli, nze nja kuwasa omukyala omulala mu wiiki ng'emu afuna olubuto mu mwaka azaale, era mu mwaka gumu nsobola okuwasa abakyala 2, 3 bonna ne bakola ki. Mukimanyi nti ekyo kituufu naye nga kya busiraamu nedda.
so kisinzira ku choice y'omwami oba omukyala gwokola ki. So responsibility mwe abali wana abato mumanye nti responsibility ya marriage etandika ku myaka gyo. Abo abalenzi bemulaba ku ssomero bemulengera ku ssomero kati si be babba bammwe. Abawala bemulaba ku masomero kati si be babba bammwe, si be bakyala bammwe. Mulina okwetegereza omuntu gw'ogenda okuwasa. Batugamba nti ebirungi bibeerawa. Kimanyi nti wali muffe abatuuse mu maaso nga tetunnabiraba naye Allah atugamba okugumiikiriza. So mu musomo guno njagala tutunuulire ebintu bisatu nga twagala kutunuulira principles z'obusiraamu ezongera ku nkuza y'abaana, n'ekyokubiri okutunuulira strategies oba strategies tuzogera tutya mu Luganda oba mu Lugiswamere strategies 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 kiringa obukodyo bukodyo bwesuunyala wakozesa kukusa mu baana baalayi tekukiire kitondengako kiri straight forward bulayida. Then kuganika ku bukodyo wamala waganika ni principles z'Obusiraamu ng'okiri kuganika ku bizibwe Yesu omuntu afuna especially mu kukuza abaana kiba kitegeeza nti tetumaze. So tugenda kutunuulira ebyo ebintu ebisatu. Obusiraamu bugamba butya mu kukuza omwana, bukodyo